kugamba omuntu okuba ne sugar mami oba ne sugar daddy bazadde bo baluwulirako olimba tewali ataluwulira tebakubira kasimu ne bakugamba owaayi lwaki owaba nze bazadde bange bammanyi nze bazadde bange bonna bammanyi tebanjajinga that's why buli kimu kikola nze tata wange mukatuliki nnyo saabakristu eri ku kyalo ne gyembe mama wange yaluwuliriza ne mugamba nambuuza oluyimba olwo kituufu olinayo nga omanyi omuzadde olinayo naye ekituufu kishuga mami ne mugamba maama twayingira ekibuga twali bangiko waliwo euke beats producer fena era ekintu kitambuza twavaayo nga tuli bato emyaka gyegimu kati bano baali bansookayo dda badde famous nga batandika dde okukola nange kati wenamaliza neza nembegattako nga fena tupowa wamu buli omuntu ku makya n'agenda n'akola nayeera kyaleeta webaki ng'omuzigo mugusonda singo ate yali singo naye nga twali bangi bulaadi naye nga era mulina engeri gye mubuyiwamu nga omuzi zaali bbiri naye nga tuli bangi mwe bavuka baali basula ekirindi betuwulira kirindi nga gwe yatuula omanyi nate kigambibwa otogera kati nti Roger amanaginga gwe wekka mu 7 Star Joyiranda takyaliyo badde simanyi kubanga contract yange nagikola nga nze era yali eraga JPC again nga nze kati simanyi contract ya muntu mulala wetambula etya kubanga ebintu bya contract obimanyi nenkolagana bibeera sibiyingiramu like mba simanyi kati simanyi DJ Roger gwakola naye kubanga tula mu meeting ya company Joyiranda talabikako kati meeting we bantu tudde mu meeting ya JPC ebeera ya JPC ya 7 Star ya 7 Star tera kutula muza JPC na 7 Star abantu bagambe nti JPC yakubye Joyiranda ekikono tebasobola kyogera abantu bekyemanya abantu baba bategeera tebasobola kubanga sisobola kati nga mukuba waki ekikono Joyiranda gwe kyobamanya wabashuga mama nange nsanyusa basanga muje balekewo gye mutusako engalo obulamu bugamba butya obulamu bulungi neyagala sina wanuma ng'onyerera bitya naye sala za mukama nyonyi yakakusuula ogambye ate tunagamba ki abantu soko babuzeeko beyanjulye bulungi musibe mukya abatulaba muje baleko gye mutusako engalo ya manya n'eddoboozi bampita JPC again omuyimbi JPC again yesebo JPC ligwayo litya JPC liringa we liri ne again liringa we liri tetwetaga teririko kunyonyola liri plain JPC amanya matufu gwani amanya amatufu nze Kasajja John oli mpozi waba wedira ki anedira musu omubala gw'oba omusu kugamba gutya kivu ngumanyi bulungi gutambula we gutyo wabiyigira waggo omwana w'ekibuga musajja muganda abasinga tebamanyi mubala gwogera kituufu gwane yakuyigiriza nkulidde mu famire nga ebyobuwangwa babikulembeza JPC yani JPC muyimbi yakuyimbira akayimba ke bayita Sugar Mama ate nga kyakuyimbira obulala alinawo akalala bakayita Brokers Ayam Kakatonya alinawo ennyimba nyingi the certified unserious Ugandan youth balala bampita yesebo otandise ddi okuyimba okuyimba ko ndude nga nnyimba nsonga ne mu buto tuba tuyimbira mu kinaabiro biki naye officially like okutandika after lockdown after lockdown 2022 nga omaze emisomo nga maze emisomo 2022 ng'omaze wakoma ku level ki namala form 6 ne branching nga nenkola diploma in journalism mass communication nenjikola kitegeeza obimanyi byamawulire naye tukuweyo lumu otubuuzeeko nabireka mu bitabo nabireka mu bitabo bazibo tebanyiiga nga tokoze biwasoma basanyuka nsonga nali mbimaze nga mbimaliriza nange we nabimala nange neŋŋamba kati kangobe ekyange ekyenjagala kikyakulemesa okukola amawulire nga tewagasoma ebyo ebyaddala jjukira egyo emyaka okola decisions nga nawe kenyini nze ebyaddala nali njagala music even by then nali njagala nnyo music naye nga tolina ngeri gyogamba bazadde bo nti njagala twala lino okkubo nga of course okusoma kwe kulina osooka namaliriza then awo nenkola kyenjagala nga nze
n'obagamba ebintu byammwe biibyo asiwe nabagamba namaliriza bulungi diploma yange nenjifuna awo nezira ku kyange nentungamu awo nesooka nentunga nali njagala nnyo ebintu bya music fashion kati nentunga nga wenyimba era nga undercover nga nyimbira studio right nga omumanyi ngaabeera mu studio bwentyo wenali nga wentunga wenyimba wekyo. Ate okutunga ko wali wakusomerera? Okutunga nayiga okuyiga nga ntunga engoye nga designinga abantu ab'enjawulo nga stylingamu era nga obimanyi ng'oyagala oyingira mu system. Ate nga talent yokutunga nga njirina kutunga n'okudesigninga. Okusoma kuno abangi bagamba kituufu nakola diploma naye nga teyatiikirwa. Bukyali kitya? Nze natiikirwa munnaawe. Waliwa? Ku Multitech awo business school yawe namaliriza diploma yange nga branchinga kusavinga budde bwange nsobole nzije mu ndongo nga bukyali. Oli kusomero nga woyimbayimbamu? Nga wenyimbamu nga wenyimbiramu ddala lwansonga nali nvudde dda nga nyimbayimba era bwe batyo naye nga obimanyi nti tonasalawo gwe kenyini bweba tonasalawo n'abantu abalala baba tebagenda kukkiriza nti osazeewo. Namala kusalawo nga nze ne family nekkiriza nayo nekitegeera nti nasazeewo. Ate wakuba hiti ya Sugar Mama eyo ne bakuta eyo kasita nagikuba abantu bangi yali surprise by the abantu abamu bali bamanyi nga mutunzi nga bamanyi nga Johnny Katunzi. Kati Sugar Mama lwansonga nze nali mbeera nnyo mu studio nga naye nga sinze muntu ajja okujja okugamba nti ndi muyimbi naye nga ngenda kukola ekyetaagisa okukola kuba omuyimbi nga mu studio nkola practice biki buli kimu ekyetaagisa. Kati we navaayo nenkola oluyimba olwo ne luggulawo enzigi abaali batakkiriza ne bakkiriza nti akasajja kituufu kasobola. Wali otungira tusooke tuddeko emabega? Nali ntungira ku Salama Road opposite Big Talent. Ng'olina abaserebu b'otungira ku ngoye? Nali ntungira abantu n'omukulu Kenzo yennyini namutungirako era y'omu ku bantu abali surprised. Kenzo gwamuyiriba n'omugamba sebo nsobola okutungira ekikunyumira? Nali njiriba ne Bayuga Boys oba obamanyi? Mbamanyi. Kati mu kuba stylinga biki then kati awo ne bakola oluyimba nani Eddie Kenzo ne banconnectingayo omukulu naye ng'era already nali mbeerawo nnyawo area code nga obimanyi. Kenzo n'omutungira naye n'agamba kyekyo? N'asiima era video gye eri ey'Abayuga Boys nga baali ne Eddie Kenzo. Gwe bambaza video yonna nze yagistyling. Bangamba bwe bamukolera baserebu bano bamunoonya amannya esente tebabawa kiri kitya? Obimanyi munnaayo eno industry you always lose some and gain some. Kati you can lose something naye nga at the end of the day olina kyofunamu wekitwe kiri industry weerina si industry yonna buli sector waliwo oba olina sacrificinga okufuna ekisingawo. So kati oli awo otunga otandika okuwandiika oluyimba lwa Sugar Mama olwo luva ku ki? Osose kuyimbako nyimba kyawo kusooka ntona batuukayo eyo? Kati nsokere ku lwa Sugar Mama kubanga olwo oluyimba omanyi nali financially down nga ndi mentally down nga nali mu mbeera etali nnungi mu kaseera ako era owuliriza lyrics ezo eyo nali nga akuba obufaananyi teyali real life okitegeera tekyaliwo mboba nalina Sugar Mama oba kitegeera naye I was fantasizing okusinziira ku mbeera gye nalimu nti tewaliwo majja. Nzijukira we nawandika oluyimba olwa Sugar Mama nali nkozesa simu y'emukopa. Kati esimu eyo y'emukopa bakuggalira wabweru nga wali wagimalayo ate nga ngimaze olunaku 15 naye nga olunoonya ne lukubula. Kati bagiggalira wabweru nengamba naye kati ki kye neetaaga kubanga sigamba nti nali siri mukozi naye obimanyi ebya Uganda obeera mukozi naye nga okola nnyo naye nga tofuna obimanyi ng'oteekamu amaanyi n'okusinga ng'oteekamu kale nnyo amaanyi naye nga okufuna ku result si wano ebyaddala kizibu boyi mpoziko nga ogenze mu byakuteeja naye okufuna buyaye buferefere kweyiya naye gwe okufuna system yaffe naawe omugiraba nti okufuna ku ssente. Kati we nawandikira oluyimba was just fantasizing ku ki kye nandyetaaze lwansonga embeera yali mbi nnyo
omanyi kye bayita okuggalira ku ssimu yo ne bakuggalira wabweru kati nga nyala nnyingi okitegeera situation ovudde waka ogambye kati ngenda kukola kino ng'osola ku muzigo okusala amaawo nga bansuza nga nze nali na setting nga wenkolera naye nga ewokusula bansuza. Kati nga nyakusuza waliwo omukwano gwange bamuyita Dave Famous fena twava naye entebe nemuyingira ekibuga ye kati video director naye video director w'amaanyi twayingira ekibuga twali bangiko waliwo LK Beats producer fena era ekintu kitambuza twavaayo nga tuli bato emyaka gyegimu kati bano baali bansookayo dda ba Dave Famous nga batandika dde okukola nange kati wenamaliza neza nembegattako nga fena tupowa wamu buli omuntu ku makya n'agenda n'akola naye yakyaleeta awe bati ng'omuzigo mugusonda singo ate yali singo naye nga twali bangi Blood naye nga era muyina engeri gye mubuyiwamu nga zaali 2 naye nga tuli bangi mwe bavuka bali basula ekirindi betuwulira kirindi nga gwayatuula omanyi gwe kyomanya Blood naye ekimpa essanyu nti bakyali bange bonna balina step gye bagendako feffe abali basula nga tusula mpalo ng'ekirungi Dave ye ekirungi kye yalina nga akola nnyo ekiro videos ekirungi era videos azikwata kiro n'agenda n'apakira abayimbi nga 6 n'abakwata kati awo mu period yobakwata nga ffe twebakira ku makya nze mba ngenda ku kyalaani oba nga ngenda mu wino kuyiriba kati awo nga owebaka naye era nga obimanyi nga naye tusula kiyindi naye nga tuli baluganda Blood nga tubeera wamu buli kimu era nga kapeya wekakwata ono nga nono kaba kamukutte nga fena twefubako. So owandika oluyimba lwolwo? Mpandika oluyimba lwange mu nnaku ey'ekitalo nga ngamba naye buli kimu nkikoze nze nyina eŋŋombe egamba being broke oluyimba lwange nyina oluyimba baliyita brokers I am naye nyina eŋŋombe egamba mbu being broke is not my responsibility right now because I've worked hard shege kubanga siinamu si buvunaanyizibwa bwange so at that point nali mpulira nga nkola nnyo nze nga nkola nnyo naye nga sente tekola ki obimanyi neŋŋamba kati omuntu ovubuka aba yeetaaga kiga amazima okusitukamu neŋŋamba omuvubuka yeetaagayo kisuga maama by default kubanga neŋŋamba ekiba kikutuddemu at least kiba kijja kusikamu naye nga it was just a fantasy tinali mfantasizinga kusinziira mu mbeera gye nalimu neŋŋamba oba kale imaginations ezo kibula oluyimba lwakwata nnyo ku bavubuka lwa nsonga bonna bakiyitamu bakubamu obwo obufaananyi okitegeera kyandibadde kitya nowemba sandiyagadde beera na sugar mama naye akafaananyi you always fantasize n'ogamba osanga kyo kyandibadde mu late 30 nga biki olwekitegeera ate nina n'endowooza nti abaana generation yaffe abaana abato balalamukko ku bantu abakulu abaana abato balalamukko osanga omwana wa myaka 2 nga naye ebizibu byalina bya myaka 5 oluyimba olukolera wa? oluyimba olwo ndukolera wakyali wange bamita Crazy Beats original version nasooka gikola na Crazy twali awo era kusala malodi era nga area code yemu tulukola 2022 oluyimba olwo tulukola tuluteekayo ku YouTube terwakolako wadde n'akatono wayitawo omwaka mulamba awo nga tulukoze ne Crazy nentandika okukola like nenfuna tutano wange nangamba naye waki tutandika okukola TikTok biki nenkola yawo ku TikTok ngabwowo oluyimba ne lupiikinga ku TikTok 2023 nga wayiseewo omwaka nga gumu n'ekitundu kubanga nze nali naluteekayo nga naluva nako ne lutandika okupiikinga abantu balukola mu challenge original then wentyo wenafunira omukisa gw'okukola remix era remix weyajja saagigaana remix gwanoonya omuyimbi Joey Landa oba be bakunoonya? Joey Landa nali like twatandika okwogerera ku remix twatandika okwogera waliwo kyali wange bamita Shakira dansa wa Wembley yali dansa nga abeera wa Wembley yakola challenge olwo oluyimba then Jeff n'agiraba kati Jeff we yagiraba n'amubuuza n'amugamba oyo mwana omumanyi nti Jeff Kiwa namugamba omwana omumanyi nti ye kati Shakira namugamba yogera naye Shakira nansindikira message nangamba mukubire Jeff kati era we nalaba nemukubira Jeff nandiramu ayagala oluyimba tuluddemu biki nangamba kitunulemu olabe kiba kikuyisaawo nga tulukola era nakitunulamu nendaba nga lumpisawo kyali kimpisaawo kwekukola remix. Ka remix mugenda wa? Remix tugenda wa ne Simpan Production
nga tugenda ewa n'essimu nga bongera bafumbafumbamu nga bayongeramu nga tukola remix ne Joyland ng'efuluma. Bewayimba originally byenera bewayimba mu remix bye nayimba mulimu kabwavamu naye butono naye era bye nayimba bye naddamu. Ate Joyland yayimba bye nali nayimba ebirala ayongerezamu bwongereza nti ebyaliwo already naye naddamu n'abiyimba. Olimba olwakwongerako ki mu kulaba okukwo? Olimba olwo lwanyongererako ddala nno ddala lwansonga ekisookera ddala abantu baali batakkiriza bagenda ne bakkiriza ate mu kaseera ako nti nali financially down mentally lwanyambako emotionally ne lumboostinga ne lundaga nti nsobola ne lumpako ku ssente entonotono ze nali sobola kukola nga siruyina kitegeera lwampako ku ssente. Wafunanga ku zi booking? Nafuna show ddala ebyaddala nafunanga bushow bwange olumu nga tugenda ne Joey olumu nga ngenda nzekka nenfunira ddala ku bushow bwange nenfuna abantu nze omanyi mu nsi esinga kunoonya social capital nenfuna social capital era senga siriyo olimba senga osanga ne wano siriyo. Ne mu kamera tewandigibaddemu eyo? Neno kamera sandigibaddemu. Wandibadde mukyalani kyo? Wandibadde mukyalani nga kimmenya omugongo. Yesebo. Soka no. Olimba lwanyamba nnyo ero era olimba lwa makulu nnyo mu bulamu bwange. Lwansonga kati ekisookera ddala nange nyina kati fan base yange ntonotono abantu bange banzikiririzaamu ate nga kyekyo okutandika na zero n'ogenda ng'ozimba mpola mpola kisegeera. Oluyimba olwo wali ogamba omuntu okuba ne Sugar Mami oba ne Sugar Daddy bazadde bo baluwulirako? Oluyimba tewali ataluwulira tebakubira kasimu ne bakugamba owaayi lwaki owaba? Nze bazadde bange bammanyi, nze bazadde bange bonna bammanyi tebanjajinga. That's why buli kimu kikola nze tata wange mu Krista mu Katoliki nnyo saba Kristu eri ku kyalo ne gyembeera Ntebe Empala. Naye omuntu omuzadde bw'oba omanyi omwana bw'oba omumanyi omuzadde yena kye yeetaaga mwana kuba bulungi. Era mama wange yaluwuliriza ne mugamba nambuuza oluyimba olwo kituufu olinayo nga omanyi omuzadde olinayo naye ekituufu ki Sugar Mami ne mugamba maama abasizi b'ebifaananyi bangi nnyo wano e Kampala naye kizibu nnyo osanga oli nga yeesize ekifaananyi kye mbw'asize feesi ye tusiga bifaananyi by'abantu balala kati nze ndi artist bakimanyi era enyimba nnyingi ez'enjawulo ate nze nina nkula na generation yange abaana abo basobola relatinga nange kusanga nga omuntu omukulu tasobola. Ate taata wo omukristo omulamba se nti gwe mutabanyi wa mukristo ne ku kyalo tebagamba nti omwana bannaayo yagenda e Kampala kwonooneka? Nze ku kyalo simanyi kubanga nze kyonna kyekiri nze kyensinga okutunulamu situnula ku muntu kunjajinga nga nze wakoze waati ayambadde bwati nze ebyo nabivaako dde ebyokunjajinga naye nze kola mutima gwange ekintu ekibi naawe oba okimanyi n'ekirungi okimanyi kola birungi. Abantu abalungi abantu ababi basiba bagamba abantu ababi kati badda mu kwewombeeka nakwefuula humble lwansonga nakwefuula bye batali naye nze bwe mba nkola ekintu ekirungi kasita kiba nga kingattako lwansonga bw'obeera mu mbeera bantu bagala kulaba mu mbeera nnungi bw'obeera mu mbeera embi abo bennyini abadde bakwogerera ate era bajja kusigala nga boogera segere. Oluyimba luno lwamala ne lukuleetera Sugar Mami mu inbox? Nze oluyimba olwo omulamwa gwange tegwali gwafuna Sugar Mami naye omulamwa gwali gwa kusigira abavubuka bangi bataano bange abato abavubuka abato nga bo balaba nga bo bandiyagadde okufuna ba Sugar Mami nga bo balaba kyekibayisaawo naye oluyimba olwo mu kusingira ddala terwali ku kya Sugar Mami kyokka lwali lulwaga omanyi nze ndi muwandiisi ndi poet. Oluyimba olwo amakulu galwa amakusike gaali galaga ti bano abaana ba Ali 20 era owuliriza original mulimu Ali 20 twabukoowa lwansonga osobola nze nga kyendiko kiri kimu nti love eno teriiko myaka kyenaliko tososanga omwana wa myaka 21 n'akwagala gwe nga naawe oli mu 22 naye ebizibu byakuleetera nga bisinga oli owaana lwansonga bano abaana bali so exposed oshegera
kusanga omwana mukulu omwana mu myaka 22 omugumu naye nga mukulu ebizibu byalabye mukulu nnyo nga asinga n'abasatu n'abatano oshege JPC wakola oluyimba luno tofunayo bantu bakusumbwa mu inbox omo mu inbox muri your life olaba batusumbuwa tukyali ku kyalani abantu babeerawo abasumbuwa naye era gwe kujja soyina sigala ku mulamwa babeeramu mpola mpola abaana ono yakulemera nkonga olaba kituufu kyuga mami siinayo wadde n'omuwadde omulema tewaaliwo nze nakuba luyimba lwange ekigendererwa kyange kyakubeera kyakuwandiika bintu bantu bye baliratinga nabyo ku inspiring generation yange nakula na myaka bavubuka generation yange nkule nayo kati mwetuuka oluyimba olukubye tutandise okutambula Dave yakugamba owaayi wafunye oluyimba n'akasente tutandise okufuna yitamu akati nno oluyimba lugenda otambula nga oluyimba lugenda okutambula okukuba nga bikyusemu nga tekukyabeera ffenna nga buli omu osegera nga obimanyi nga buli omu ngera obulamu butandise jjukira nalukola mwaka gumu emabega awo wenali obubi kati omwaka ogumu egwayitamu ne bikyukamu ku katono osegera nga obimanyi nti opangapanga ne bikyukamu nga tetukyabeera nnyo ffenna era tetwawukana nze ne mukyali wange oyo twayawukana tukyali mikwano nnyo era ne kakati asobola okujja waka nange nsobola okugendayo sitera kwawukana n'abantu mu bubi. Industry ogiraba otya ggwe? Industry eyo sigirinaako buzibu, ngiraba ndi open minded nze ng'omuntu, buli kimu kiraba nga bwe kiri. Abasinga tulina abaana bayimbidde emyaka 10 naye ng'okubotola nga bafuna chance eyo tebakifuna. Oza kiva ku ki? Buli omu munaye alina omukisa gwe, buli omu olupapula lwe olw'obulamu, script yanjawulo, buli omu maapu ye n'olugendo lwe lukola ki lwawukana. Ndabye abayimbi abamaze mu industry 15, Asake yamala mu industry ya Nigeria myaka emeka, naye yamala n'akufulwa n'abotola n'asinga n'abajama. Kati buli omu alina olugendo lwe, just olina kukola kityo n'otanonooza byabalala, kubanga ononooza ebyabalala mbu ono yakubira bbanga kyono omutwe gujja kulumira bwerere weefe. Abasinga bakaba enkokola kituufu mweziri ne mu buvubi mulimu enkokola, buli kimu kirimu. Angamba mu kuyimba kw'olimu? Mu kuyimba nze kye nalaba buli sekita, si mu kuyimba kwokka. Kati olina kuba musajja enaafu n'ogumira akubye olukokola n'otamufokasingako nnyo osegeera, kubanga industry eno mulimu abantu bangi, oli asobola okukwagala ono n'atakwagala, tekikuyina kyekikuggyako osegeera. Mu kusooka n'ononyako zikolabo n'abayimbi abanene ne bigaana. Nze sitera nnyo okwagala nnyo ebintu byakweripa, nsagala kugenda kunyigira muntu nga musabye kolabo nga tesinatuuka. Banjagala omuntu nenkola naye nga naye alaba tusaanidde okukola ki okukola, si bino nga tusaanidde okukola, kubanga era omuntu oba otuusa okukola naye kenyini aba akikola kinaye kenyini oba okifiiringa mu mutima nti ono tajja kunnyima luyimba. Nekiconfidence kyoyogeza ondaga akasente wafunamu? Akasente sinafunamu naye nze ate ndowooza olina avujjirira naye nga wakyama. Akasente nze ng'omuntu sinaba kufunamu kiri awo, naye nze kuvadde obulamu bwange ababumanyi bammanyi, oba nyinamu fite, oba nyinamu lugonvu, oba nyinamu naazi, obulamu bwange bukola ki butambula. Oba nyinamu lyanda, nze boy kasita mbeera n'obulamu, nze kasita obulamu nze nsinga nnyo okufa ku health yange, ndi ntya nzisa ntya tewali kinnuma, ate nze obulamu omusinga kufa ku health yange nakunfulumya ntya. JPC Wanji baba waliwo ebigambo ebyatambula nti omwaka wa remix ne Joyrand enkolagana yeeyongera n'esukka ku y'oluyimba, kyali kiti? Nze of course okwatagana n'omuntu mukusobola obeera ab'emikwano ennyo oba musobola obutabeera, kati twali bakyali era ne kakati tuli. Anti kigambibwa nti yali awuliriza nnyo Jeff Kiiwa naye gwe wajja n'omulalula era n'essaawa zino kigambibwa nti takyaliyo mu TNS. Simulalulangako munaye, just twafuka bakyali, tewali nnyo kyamaanyi, just nga tuli ba mikwano, kuba naye yambeererawo nnyo mu period nnyingi.
ensonga z'oluyimba biki nga mbeererawo teyandekako ku shombo oba kangende nzekka yandaga omutima omulungi era omuntu akulaza omutima omulungi mu industry aba afuuse mukwano gw'omuganda. Ye kati oli management ki? Kati sawa zino ndi mu 7 Star nakasaininga contract yaffe era tutandise okukola 7 Star management ekuli wa DJ Roger ya DJ Roger 7 Star. Ate mukwatagana mutya ne Roger? Jukira oluyimba luno nkugambye oluyimba luno lwajja n'ebintu bingi ebisima bingi tukwatagana like twakwatagana nga tumaze okukola remix nembeera nga mukolerako neyampanga ku project z'engoye nansupportinga ne tukola engoye then netubeera nga omukwano gwo tuconnectinze netubeera nga mukubirako ne mugamba endo kati oba nti wano okiganye kino oluyimba luno kiganye nkoze ntya wento nga wemutandika. Joey simanyi naye nga tomanya kisoboka nakyo. Nate kigambibwa otogera kati nti Roger amanaginga gwe wekka mu 7 Star. Joey Randa takyaliyo. Badde simanyi kubanga contract yange nagikola nga nze era yali eraga JPC again nga nze kati simanyi contract ya muntu mulala wetambula etya kubanga ebintu bya contract obimanyi nenkolagana bibeera sibiyingiramu like mba simanyi kati simanyi DJ Roger gwakola naye kubanga tula mu meeting ya company Joey Randa talabikako kati meeting we bantu tudde mu meeting ya JPC ebeera ya JPC ya 7 Star tera kutula muza JPC na 7 Star kati omwaka gugenda kuggwako mulina okukola nti resolution y'omwaka ogujja n'oguwedde mukozeemu nti nga management ku bayimbi beeyina. Jjukira ndi mupya mu management twakatandika okukola just nti amaanyi mangi naye twakatandika okukola abantu bagambe nti JPC yakubye Joey Randa ekikono. Tebasobola kukyogera abantu bekimanyi abantu baba bategeera tebasobola kubanga sisobola kati nga mukuba waki ekikono Joey Randa gwe kyoba omanya nze gamazima yambeererawo nnyo. Wasemba ddi okulaba Joey Randa ne DJ Roger? Nze kati kankubulire n'emirundi gye twakola like netwali nga twakola Sugar Mama DJ Roger okumulaba ne Joey Randa ng'olwawo kyenjukira omulundi gwe nasembayo yali video shoot ya oluyimba lwa Joey Randa ne Chameleon. Nasembayo balaba bonna. Ate gwe okulaba Joey Randa wenga gwe Joey Randa sibbanga ddene naye nga nduddemu twogera tutegeeza muludde okukola mwenna okukola mu baki ogenda okuyimba mulina kolabo mwene bubanga muli mu 7 Star kitegeeza mwandibadde mutambula mwenna sho bagamba Joey ayine mukono mugenda mwenna naye n'emirundi twatambula ffenna. Luli waito oli mu kibiina kati oli mu kibiina ekibadde kimanigingani Joey Randa ekigambibwa nti takyaliyo nti gwe yavuddeko olutalo luno. Ekisooka nekisookera ddala mbadde simanyi nti Joey taliyo muwulira kipya mwabasoose okuŋŋamba gano mawulire mbadde simanyi kyekituufu naffe twabiwulidde ebigambo. Nze kati kankubulire omulundi gwe nasembayo okwogera naye ku kikwatagana ne management ye kenyini yali aŋŋamba nti ani Joey yali aŋŋamba DJ Roger ajja kukuyambako gwe mukwate bulungi kati simanyi kubanga ye yali anjagalizaayo kitegeeza ye ng'avaayo si kyali kitegeeza kubanga ye yaliyo ye yasigala owa Jeff gwe ne Roger nemusigala babiri. Amazima gani nti simanyi sirina kyemmanyi ku nsonga ezo kubanga oba mubijjawa simanyi kati mukwano gwo ali ku kinga Joey Randa because kigambibwa wa Jeff yaddukayo ate neyo management yamwe taliyo gwe nga mukwano gwo mwakola oluyimba mwasembayo dodi performingako era ali kuki ekituufu kiri nti tuli ba mikwano naye nga ebya music buli omu alina olugendo lwe buli omu alina engeri gyakwasaganyamu ebintu kati tosobola kudda mu bulamu bwamu n'omutandika mubuuza kiringa n'omuntu uva eri kugamba contract yo yabadde egamba myaka emeka ne gundi okitegeera biri biba personal
Though abamukwano go naye temusobola kubeera nga otandika bimubuuzawo otyo ayinza kiba tekimaking a sense. Naye ate era gwe engeri gy'oli kyaliwe tewagenda na ku birthday ebaddewo joozi. Birthday namuwishinga namuweereza wishes just sasobola ali busy ng'osayininga contract. Tegedoki. Waliwo sayininga contract nga yali mu birthdays. Ebyadala sasobola busobozi naye nga wishes zange nazisindi. Naye mubulanganye mulimba nammwe mulinga abatalina kolabo. Kulimba kati tuli ku kintu kirala nnyo naawe ng'omulaba atambula ne vairota buli wamu naye balina oluyimba. Music ajja ne to moving on, that's why we keep on releasing new songs. That's why sawa zino tulina oluyimba opya balita Brokers I Am. Tugenda tuogerako. Kale Joyiranda waba yavaayo mwagaliza obugambo obulungi. Nze kyomanya Joyiranda nze mwagaliza bisima nnyo. Mwagaliza bisima. Mugambe nkwagaliza bisima yonna gye walaga. Joyiranda, I wish you success and blessings. Nze byokka mwagaliza kubanga nze kunze muntu mulungi mu career yange. Okay, nga tumaliza twogere ku luyimba lw'olupya. Wayimbe mu Luzungu, Luganda, luki? Natabise Luganda n'Oluzungu. Naye Oluzungu Oluzungu olulimu lwe luno lwa forever no Brokers I Am. Sikubuza lero lwennyini olwa forever. Okay. Wabadde otege oyimba ku mbeera gy'oyitamu? Era still nyimba ku situation nti obulamu bw'omuvubuka era owuliriza verse esooka erimu Apollo bamuzaala apakololo story era oluli oyimba iyo storyline eflowinga nga nkulaga nti nze ne mba nga ndi yala bipya tekinzijako kukola ki kunyumirwa bulamu nga be nagambye nze obulamu bwange kasita mbeera healthy nga nywedde amazzi oshegera nga buli kimu kastandia nembeera nga ndi healthy nenkuba ekikumba kyange ebisigadde biba bya luvannyuma wange nensi mwana tetugiteekako nnyo mateeka. Tekuterina nnyiniyo nze oluyimba kye lutegeeza nti Brokers I Am, Singers I Am, wadde ndi muwuluba bankyawa Singers I Am, Youngers I Am, nze obulamu ngenda bukola ki bunyumirwa nga tewayaŋŋambayo. Ani yakoze audio? Audio eyamukoze bamuyita Anko yakoze audio eyo. Ne visualizer yagikoze bamuyita Vigo. Twakozeyo ka visualizer ku YouTube akatambula bamuyita Vigo. Abantu bagambe ebigambo ebisembayo tusibule. Ebigambo ebisembayo just nsaba mumpagire ngenda bawera omuziki gwonna oguli international n'oguli local. Ngenda bakubira omuziki. Thank you for supporting Ugandan music. Mwebale kuwagira yono mutabani wammwe mwana wammwe muganda wammwe JPC again mumuwagire. Yeah, 7 Star Management. Yeah. Tumaliza Steve, omwaka guli mukuggwako. Bayimbi ki abakoledde mu mwaka guno abakyala n'abasajja bene ennyimba 324 ezoolaba ezikoze omwaka 2024. Ennyimba zo nnyingi like ennyimba abayimbi nja kutandikira na Joyiranda ankoledde bulungi guno omwaka. Nengenda ne Ava Peace ankoledde bulungi guno omwaka. Zagazirian naye ankoledde bulungi. Wabuzayo babiri. Ne Dr. Brain ankoledde bulungi era akyakolera ddala bulungi. Wabuzayo omu. Ne Kabede JPC again akoze bulungi JPC again. Amina. Kale.